Dr. Jude Kizza annyonnyodde nti n'ensimbi zibaweebwa ku ddwaliro lino miliyoni 85 omwaka ntono nnyo kubanga buli myezi ebiri bakozesa obukadde 14 so nga ate beetaaga obukadde 29 buli mwezi. Agasseeko nti bakolera mu bugubi obutalojjeka nga buli lwe bawandiikira abalwadde eddagala baligula ebweru babavuma n'okubalangira obubbi so nga n'eddagala ettono lye libalizze ate wajja eryo lye bateetaaga nnyo mu kitundu kino okusinziira ku ndwadde ezisinga okutigomya abantu. Dr. Jude asabye Minisitule y'ebyobulamu okukyusa mu nkola bakkirize akulira amalwaliro okugula eddagala mu malwaliro olwo kibasobozesa okukola ku bizibu n'ensonga ezirina okutaasa obulamu bw'abalwadde. So that's where we pray that if we are to reduce maternal mortality, which is standing at 16 mothers per day. Actually, that number, Honorable Minister, before you, the number they are quoting is below. I did the verbal autopsy, whereby I went to village per village, and I found that the mothers who are dying in the villages are more than what the government thinks, because there are many institutional deliveries are just 52%. Omubaka w'ekitundu kino mu Paalamenti Simeon Nsubuga agambye nti oluusi abantu banenya abasawo obutakola so nga ate obunafu bubeera ku gavumenti obutawaayo bikozesebwa mu malwaliro era abasawo ne basanga ekizibu okuweereza abantu olw'okubanga tewali bikozesebwa mu malwaliro gano. Ayongeddeko nti gavumenti esaanye esseewo ssente eziyinza okweyambisibwa okugula eddagala singa liba liweddewo naddala nga tebannaba kuweereza ddagala kubanga abantu ba wansi be bakosebwa buli gavumenti lwerwawo okuweereza eddagala mu malwaliro gaayo. Empapula ze balina kwe bafunira eddagala ziraga nti basembayo okufuna eddagala nga 2 ogw'omukaaga. Kati ogw'omusanvu tebaafuna ogw'omulala tebafunye. Kakati nolaba nti bakolera mu mbeera mbi. Ekisingira ddala obukulu ye gavumenti yaffe okwongera ssente mu bujjanjabi. Ssente zikyali ntono eri ekitongole ky'amalwaliro. Ekyo kibeerako nti eddagala erimu mu malwaliro teriiwo n'ebikozesebwa. Dokita n'agamba nti waliwo embeera nga ne gloves sizirina n'enzirona ku ddwaliro eririraanyeewo. Kati olaba nti ebikozesebwa kizibu ekikyali eky'amaanyi ennyo muno nga ategeeza amalagala n'ebintu ebirala. Omuwandiisi ku lukiiko lwa disitulikiti y'Emubende ow'ebyobulamu ssaako ebyenjigiriza Honorable Dan Kazibwe akkiriza nti waliwo obunafu wabula agambye nti eddagala si disitulikiti yerigaba wabula National Medical Stores yerigaba era nti bwerwawo tewabeerawo kyakukola okuggyako okulinda obulinzi. Era ndowooza kye kimu ku ebyo ebiri mu malwaliro amalala across the country naye nga ttiimu yaffe neetegefu nnyo okulaba nga tweŋŋanga obuzibu obwo na obuntu tonotono obuzuuliro tulabe nga tubitereeza emirimu gitambule bulungi. Ebintu bibadde bisinga obukulu ndowooza bikwata ku kati nga supplies ezitaliiwo tugenda kwongera okuengaginga National Medical Stores ne Central Government okulaba nga supplies. Mu kwanukula Minisita Namuyanga asuubiza okukwatagana ne Minisita w'ebyobulamu okulongoosa embeera eno etadde obulamu bw'abalwadde mu matigga. Minisita era atuuseeko ne ku ddwaliro ly'Ekitenga Health Center 3 kwogatta n'okulambula pulojekiti za gavumenti endala e Mubende. Okusoomoozebwa okuliwo nti abalwadde bangi naye eddagala terimala. Ntunudde mu stock cards zaabwe nendaba nti amadagala agasinga gaagwawo baasembayo okufuna eddagala nga 2 ogw'omukaaga kati tuli mu gwa 8 nabwo okugenda kuddwa ate nga abalwadde bangi naye nga bo omulimu bagukoze bulungi ng'abasawo. Minisita kati ali mu kutalaga disitulikiti y'Emubende okulaba emirimu egikolebwa gavumenti ya wansi engeri gyekikolebwamu era nga waakumala ennaku 2 ng'alambula disitulikiti eno era oluvannyuma waakusinkana abakulembeze wano Emubende beetabe mu lukiiko olwawamu okusalira ebizibu bye basanze wansi amagezi.